صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulebe fo mulungi wa GTV natera olunaku lwaliro nkwaniriza mu programu yaffe abavubuka n'obusiraamu. Programu eno mutuyigira bingi nnyo ebikwatagana ku ddiini yaffe ate era n'ebyaffe ebya wano ku nsi naye nga tubigasseemu nga ffe abavubuka. How can we survive nga tugasse ebintu bino eddiini yaffe ey'obusiraamu n'okubeera nga tugasseemu ensi byonna ne biba combined olwo ne tutambula mu nsi nga tutambula bulungi. Programu yaffe nebeerawo buli lunaku olwokubiri saawa zibeera 10 okutuuka ku saawa 11. Njagala okwebaza bonna bonna abettanidde programu eno giraba. Njagala okutumira mwenna era abagiraba. Wano nno ngattako eddoboozi lyawo okusaba. Tusaba buli omu gy'ali yenna ng'asobola okuvaayo n'awagira programu zaffe ku GTV aveeyo biidhnillah. Kino tokikola ku lulwo wabula kikole olw'okufunamu empeera. Bino nno bye bimu ku bye tujja osanga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akkiriza olw'enniya zammwe nze mbeera munuyiridde. Nsaba gwe wenna asobola okuvaayo okwagira programu zaffe ku GTV. Si ddaawa yokka wabula ne programu endala zonna. Programu zaffe zonna eziriko tezeesittaza. Programu nnungi era omusiraamu asobola okubeeyalinga nazo, osobola okutuula waka n'abaana bo nobeera nga wekkaanya programu zino eno. Nze nno ali mu studio yenze Omar Senkaya kutuusako programu abavubuka n'obusiraamu. Nate era olunaku lwaliro tutuuse okubeera nga twongera okumanya. Olunaku olwaliro tubeera ku bufumbo nga tuli ne Sheikh Ashraf Sseggujja. Sheikh, nsaba obuuze ku balabi baffe balungi ba GTV kuba bakutegeera bakumanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Ashraf Sseggujja nga bulijjo. Seka obulamu buli butya Seka? Alhamdulillah sema. Tambula mpolampola. Tubaza Allah kuba nti akyatukumye nga tukyali balamu. Era tusaba atwongere obulamu. Amin ya Rabbi. Inshallah. Sheikh, tweyanziza mu ensonga eyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abayizi baffe balaga nti bayiga. Era nkakasa Allah wanakkiririza wetulimalirako naddala programu eno ey'obufumbo nga tulina bangi abettanidde obufumbo, nga tulina bangi abalongoosezza ate obufumbo n'ababutereezezza. Tusaba Allah atekewo okulungamya okulungi. Amin. Sheikh, omulundi ogwayita tuli mu kulaba ensonga lwaki omuntu yanditeekeddwa okukola ki? Okubeera nga afumbirwa oba nga awasa. Twakalabako ensonga ziweze 3. Twali ku yakuna nga twakagitandikako omulundi guli. Nsaba olunaku olwaleero twongere okuyigira wamu n'abo batulaba abalina ekkalaamu n'ebitabo byabwe nga banootinga. Inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi khalaqa adh-dhakara wal untha ثم أصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah yatonda ekitonde ekisajja natona n'ekitonde ekikyala nga waliwo ensonga. Nzizaako okusalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo nabbi eyeewaayo n'aba nga yeresa ebintu ebyenjawulo awamu bye twalibadde ku mulembe gwaffe guno nga twalibadde tubikola. Ekyokulabirako ensi yagyerekereza amasanyu n'ageeresa. Fe amasanyu olwaleero gatumazeemu ne tuba nga n'eddiini tetugiriiko nnyo. Naye insha Allah olwaleero nga bwe tuzze twategereza okuwasa kyeki okufumbirwa kyeki byonna twabiraba.
ne tulaba ensonga lwaki tulina okuwasa era okujjukizaako be twatandika nabo omusomo gwaffe twagamba nti ensonga esookera ddala lwaki tulina okuwasa twagamba nti imtithalan li amri llahi taala nti tutuukiriza ekiragiro kya allahu subhanahu wa taala kyeyatulagira ate nga buli agondera allah afunamu obulungi bwe kiri ensonga eyokubiri ne tugamba nti itibau sunanul ambiyai wal mursalin tugoberera enkola y'ababaka ba allahu subhanahu wa taala ne bannabbi ab'ebitiibwa kitegeeza nti bawasa era twalaba ensonga nyingi twalaba ebintu ebiri mu nsonga ezo bingi nnyo tugezaako okuba ntukola ki tubitegeera ensonga eyokusatu ne tugamba nti azawaj kad yakuna sababan lilghina obalika nti okuwasa kuno buli lwowasa allahu subhanahu wa taala allah libeera kkubo mungu mwayisiriza okuba nti ofuna sente n'ogaggawala era twalaba ensonga nyingi nnyo 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 nti buli lwowasa tosigala kyekimu era ne tubyetegereza bulungi ensonga eyokuna ne tulabira nti omuntu yenna buli lwawasa tahqiqu mubahati nabii sallallahu alayhi wa sallama bikathrati ummatihi bijamiul anbiya yawm alqiyama bikathrati ummatihi nti buli tuwasa tugezaako kuba nti tutuukiriza kuba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ku lunaku lw'enkomerero yagenda okujja nga yasinga ekibinja ekinene ne tulaba nti bw'oba owasizza olina ettaffaali ly'ossaako yogatta ku busiraamu ne ku umma ya nabbi noba nga kola ki yeeyongerako ensonga ey'okuna ensonga ey'okutaano gye twakomako twalaba nti azawaji swadaka oba tariq likasbul hasanat nti buli lwowasa kubo erikuviirako okuba nti okola ki wenyagira empeera oba ofuna empeera era twali twakatandika ku nsonga eyo nga tugyogeddeko katono nnyo nga insha allah bwe tugenda okubeera nga tutandikira ku nsonga eyokutandikirawo kubanga abatugoberera bulijjo bakola ki baliyo bagamba tugende wali ffe wetwakola ki ffe wetwakuma naye nkakasa n'oli ataatulaba tumuwaddeko hint ku kiki tuze tukola ki tuze tula ate omulundi omulala tumusaba ayongera okukola ki programu agirinde ku sawa 10 okutuuka sawa 11 inshallah kakati nja kusaba sola kutandika musomo nga sikutidde bantu kutya allahu subhanahu wa taala nsonga nkulu nnyo naye ngenda bigambo bingi naye ngenda kwetayo ekigambo kimu kyokka kyokka omanyi omu yagamba nti ya man satafaraka duniyaka madha a'dadta li ukhraka hal kunta taqiya wa muti'a am hubbu dunya a'maka nti ya man satafaraka duniyaka owange gwagenda okwawukana n'ensi yo kitegeeza ensi ogenda kugireka ng'ogende ozikibwe nga allah amaze okukujjulula kati agamba nti madha a'dadta li ukhraka kiki kye weetegekedde enkomerero yo gy'olaze oli mwetegefu ekimala allah waba akututta oli mwetegefu kyava abuuza nti hal kunta taqiya wa muti'a kuno ku nsi obadde otya allahu subhanahu wa taala ng'era omugondera am hubbu dunya a'maka oba obwagazi bw'ensi bwakuziba amaaso ekyo ekibuuzo nkibalekedde naye nga almuhimu tubeere nga tutya allahu subhanahu wa taala ensonga gye tugenda okutandikirako lwaki tulina okuwasa tugambye nti azawaj sababun oba tariq likasbil hasanat nti buli lwowasa lyekkubo allahu subhanahu wa taala mwayisiriza okuba nti akuwa empeera era tugenda kulaba in details butya bwofuna empeera fazawaj sabilun liqadai shahawat wa nailul ajir nti okuwasa kuno lyekkubo mwetwefunira empeera kubanga kuno ku nsi buli omu ku minzaani nga bolaba nti buli omu amakinga sure nti ku akawunti ye oba ku mobile akawunti yo obaako nekyossaako nekyoyongerako oba kyalekako webale nnyo era buli omu oli anyolwa nnyo n'agamba nti mbutuufu olala sifunyeeko yadde 10 ku akawunti yange kimuluma nnyo naye nga mu maaso ga allah talina ku akawunti kyakoze ki kyataddeko kati buli olengera omulimu gwonna nga nabbi yagulagira ng'osobola okugufunamu empeera kitegeeza olina okuba nga okola ki ogwettanira nagamba nti fazawju wa zawja indama yaqdiyani shahwatihima fa innaha yuajrani nti abafumba ababiri omukyala n'omusajja indama yaqdiyani hajatihima fa innaha yuajrani nti kasita wabanga buli omu atuukiriza n'abanga buli omu amala ekyetaago kya munne abafumbo sigambye nti bana abakola haramu
abakola zina nedda ngambye abafumbo abali mu mateeka g'obusiraamu oli bw'amala ekyetaago kya munne fa innaha yuajirani allahu subhanahu wa ta'ala abawa empeera olwekyo kyebabeera bakoze olwa hadithi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithi mpanvu abaavu lwe bajja ne bagamba nti ya rasulallah dhahaba ahlu duthur bil ujur abaavu bajjanga beekubira endulu mu maaso ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bagamba wange mubaka wa allah abagagga nga batututteko empeera abagagga bamalirawo abagagga empeera bazimalawo ffe tunaafuna kyabaavu nga beekubira enduulu naye bingi nabbi byajja abagamba naye kyava abagamba nti awalaisa kad jaala llahu lakum ma tasaddaqun mwe mulowooza allahu subhanahu wa ta'ala teyabaterawo bintu byakuba nti mufunamu empeera singa mubeera mubikoze naye mu byo kyensinga okwagala yagamba nti wafi budui ahadikum sadaka buli lwogenda eri mukyalawo owa halaali nobeera mu mbeera ez'obufumbo allahu subhanahu wa ta'ala abawa empeera onfuna bulungi sheekh gyogenze ogenda kufunayo ssanyu omutima gutebenkere n'okuba nti oterera bulungi ebiyungo bye bitereere naye ate ogenda kumala ofunemu ki empeera obulungi budda gy'oli ofuna emirundi ebiri ofuna okuba nti gwotebenkedde okakkanye bulungi nnyo ofunye emirembe ate ne maaso ga allah n'okola ki n'ofunamu empeera kati wembuuliza abavubuka atanakuwasa empeera tebazaagala oba akawunti zaabwe zajjula dda ensonga gyetwagala okukakasa inshallah katweyongereyo kati basahaba nabbi amala bagamba ebigambo ebyo qaalu ya rasulallah beewuunya nnyo ne bagamba nti omuntu bwe ngenda ne mmala ekyetaago wa mukyala wange nze nfunamu ate ne maaso ga allah mungu nampa empeera ne bagamba ya rasulallah ayati ahaduna shahwatahu wayakuna lahu fiha ajrun nti omuntu asobola okuba nti agenda eri mukyala we n'amala ekyetaago kye ate allah n'amuwamu empeera bakyewuunya nnyo nga bati kisoboka kuba balabanga ffe kwegamba kyakwejalabya kiryawo kwegamba kusanyuka busanyuso naye ate mu nsanyu lyaffe allah n'atuwamu empeera nabbi kyava abagamba araaitum law wadaaha fi lharamu akaana alaihi fiha wizru watya singa ekyetaago kyo kimalidde mu haramu tofuna musango ng'okikoze singa oba okoze obwenzi tofuna musango gw'obwenzi ogufuna basahaba ne bagamba nti bala ya rasulallah bw'ogenda mu haramu ofuna omusango kyava abagamba nti kadhalika in wadaaha fi lhalal kana lahu fiha ajrun nabwe ekityo bwe kiri temutunuulira sayidi emu bw'obanga ogendayo n'ofuna omusango mu haramu kitegeeza ate bw'oba togenzeeyo bw'obanga ogenze ate mu halal ofunamu empeera kibeera opposite naye Imamu Nawawi rahimahullah nagamba nti i'lam mumanye nti anna shahwata aljimaa ahabbaha al-anbiya was-salihin nti obwagazi buno oba okuba nti ogenzeeko eri mukyalawo ne mubeera mu nsonga z'obufumbo ezo bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bakyagalanga nnyo wasalihin n'abalongoofu mu baatukulembera bakyagalanga nnyo lwaki ngenda kuwa ensonga lwaki bakyagala Imamu Nawawi atuwa ensonga agamba nti qaalu lwaki bakyagalanga nnyo lima fiha min almasalihi ddiniya wadduniyawiya olw'obulungi obulimu nga kuno ku nsi tubufunamu ne ku akhira ne tukola ki ne tubufunamu bakuba ejjinja limu yes bakuba ejjinja limu ne bafuna emirundi ebiri webale nnyo kuno ku nsi ofunamu ate ne ku akhira n'okola ki kyova olabanga bakyettaniranga nnyo okuba nti bawasa mu halaali basobole okufuna empeera ezo ez'okuba nti bali wamu ne bakyala baabwe naye n'akinyonyola bulungi n'agamba nti kuno ku nsi kituyamba ki n'agamba nti min ghadul basar kituyambako okukakkanya amaaso nfuna bulungi nga mu hadithi abaliwo nga tutandika bwe twagamba nabbi bwe yakoola abavubuka n'agamba nti ya ma'ashara shabab abangemu abavubuka n'abagamba nti man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar nti bwe munaaba muwasizza kigenda kukuyambako okukakkanya amaaso omuntu yenna buli lwoba ng'owasizza olina hajjati we waka toyinza kutambula nga amaaso omaguka tosobola kuwankawanka ne bw'osanga omuntu ng'akukubye ng'enjogera y'olwaleero osobola okuba nti oli mutuma inna olw'ensonga nti olina gw'otunuulira wa eka kyefaananyiriza nti oba olina ekikyo oba nga ogabanya omugabo gwo
obeera tosobola kuwangira kirala webale nnyo kugamba oba olina ky'oyinawo tosobola kulunkanira tekirala omutima guba mukakkamu yes tufaananako nga muntu oli atannaba kuba nti akola ki afuna oli abeera buli kaseera ayagala buli kiyitawo ayagala akole ki kati agamba nti buli lwowasa kikuyambako okukakkanya amaaso si ekyo kyokka wakasuru shahawaati ani zina ate era kikuyambako okuba nti okuuma obwagazi bwo obutagwa mu haraamu obutagwa mu bwenzi kuba omanya nti bwe mba nfunye ekyetaago nina gye ngenda okukola ki okukimalira mukyala wo gyali alhamdulillah osobola okukimalira naye ate bano abatayagala kuwasa ate bwafuna obwetaavu ye agenda kukola haramu agenda kukola zina ajja kuba bukubi simu agambe nti Hadija Sumaya jangu amukubira simu ajja jangu nkyalireko ku weekend gye bigenda okukomekkereza ng'agudde mu ki haramu naye ate kati gwe omufumbo olina mukyala wo alhamdulillah gw'omanyi emirundi gy'oyagala gyonna oba 10 oba 2 kisinziira kugwe kubanga mukyalawo kubanga kiriwedde mu mateeka kiri mu mateeka oli mukyalawo ofuna empeera nagamba si ekyo kyokka kyokka kituyambako ekyokubiri wa husulu nasl alladhi tatimmu bihi imaratu dunya kituyambako era okufuna offsprings kwegamba okufuna abantu bagenda okutuvaamu abantu abo betunaaba tufunye alladhi tatimmu bihi imaratu dunya bagenda kutuyambako kuba nti bayimirizaawo ensi eno kubanga ensi eno tesobola kutambula nga tekuli bantu Allah yagitonda nga abantu tulina okubaako tulina okubeerako kituufu kati bw'oba tozadde ekitegeeza nti gwe ensi ogikotogedde tolina kyokoze eki kyogyongeddeko tolina kyogasse ku nsi gweobaddeko nga ojjukira bwe twali tusoma nga bwe nabategeeza ne mbagamba nti Dr. Mustafa yagamba nti ekiyitibwa azawaaji wal injab daribatul haya nti obufumbo n'okuba nti tuzaala daribatul haya kwegamba obulamu bwe butyo bulina okutambula nkola ya bulamu bwe kirina okuba nagamba nti dafaaha abauna qablana bakitaffe bakikola ne batuzaala ofuna bulungi wanadfauha nahanu ba'dahum ate naffe tulina kukikola nga bakoze eki bavuddewo tata wange waba yanzaala nange nyina kuzaala abaana ate wayadfa'uha abnauna ba'dana n'abaana baffe bwe tunaba tuvuddewo basobole kubanga bafuna bannaabwe ekiyagamba nti hadhihi sunna eyo nno yenteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala era bwati wakola ki wahiya iradatihi ekyo Allah kyayagala ensi esigale ng'ekola ki ng'etambula naye n'atambula etya nga tetuwasizza kyengezaako okulaga nti buli lwowasa nemufuna abaana ensi esigale ekola ki esigale etambula ng'abantu bakola ki kwe bali watukathiru l umma ila yaumi alqiyama ate si ekyo kyokka buli lwe tuwasa ne tuzaala jjukira tuli mu kunyola kigambo kya Nawawi agamba lwaki abakkiriza abatukulembera ne bannabbi ba Allah bayagalanga nnyo ensonga zino ez'obufumbo lwaki bazaagala bye ndi mu kunnyonnyola kati agamba nti kituyambako watukathiru l umma ila yaumi alqiyama kituyambako okuba nti umma ekibinja kibeera nga kyeyongera buli kaseera population yeyongerako netaba wansi nnyo ila yaumi alqiyama okutuusa ddala ku lunaku lw'enkomerero oba nfuna bulungi sheekh ebyo gyemigaso ki egiri ku nsi gye tufunamu qaalu nagamba nti wasairu shahawat yaqsi ta'tiha alqalbu illa hadhihi nti n'obwagazi bwonna bwonna obusigadde obutali buno obwokuba nti obeera ne mukyalawo wabula obwagazi obulala ate bwo omutima bukola ki bukakanyaza omutima bwagazi ki obwo hubbu dunia okwagala ensi okuba nti hubbul maali okwagala emaali n'ebintu ebirala byonna byonna bye twagala bikakanyaza mitima gyaffe naye ate obwagazi buno obwokuba nti twagala bakyala baffe tubeera nabo mu nsonga zaffe mu nsonga ez'obufumbo ate bwo bulina engeri gye bukola ki gye butukuzaamu omutima kugamba ensonga eyo nkulu nnyo tulina okuba nga tugiteekako nnyo essira kyova olabanga Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah mu bigambo bye ebyekitiibwa yagamba nti wafihi jawazu lqiyas mu kuba nti tuwasa nobeera ne mukyalawo mu nsonga z'obufumbo waliwo kye bayita wafihi jawazu lqiyas qiyas mu kulamula kw'obusiraamu tulina ebintu bye tugeraageranya nomanya nti kati kino bw'oba kitunuulidde n'okozesa amagezi amazaale qiyas noba ng'ogeraageranya webale nnyo n'okompeyaringa nomanya nti kino na kino
nobanga osalawo ekituufu era nayo hukumu mweri mu busiraamu tugikozesa netugerageranya nga nabbi bwe yabagamba wali mu hadithi gye tulabye bwe yabagamba nti bw'ogenda eri mukyalawo ofuna empeera ne bakyekanga nnyo nga tebakirabangako ng'ate bo bakirabira sayidi emu nti bw'ogenda mu haramu gy'ofunira omusango kati wano imaamu daqiqul eid kyava agamba nti kituyambako okuba nti wafihi jawazul qiyas kirimu okuba nti tugerageranya tekibiri sayidi emu ne sayidi endala tugerageranya nagamba nti wahuwa madhhabul ulama era gemanyiba ideology abantu abatukule betugoberera kubatambulira abamanyi bonna kubakola ki kubatambulira walamu yukhalifu fihi illa ahlu dhahir ekyo abasinga bonna abamanyi b'obusiraamu bakyegattako ne babanga bamanya nti ekintu qiyas osobola okubeera n'ogerageranya era ne bakigoberera okujjako ahlu dhahir nabo we bali balina amadhahabu gaabwe ge beesembesa omuli Dawuda dhahiri bwe batyo bamanyi almuhimu kyengezaako okulaga nti okuba nti tubeera ne bakyala baffe togezanga n'onyooma omulimu gwonna kasita kubanga okufunamu empeera kyovala mu hadithi ya Abi Dharr radiyallahu anhu Nabi sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti la tahkiranna min almarufi shay'an togezangako n'onyooma ekintu ekirungi kyosuubira okufunamu empeera newankubadde nga kitono nnyo kasita obanga okafunamu empeera tokanyooma la tahkiranna min almarufi shay'an togezangako kunyooma kantu konna wadde golaba nti okubeera ne mukyala wolaba nga ssanyu lyo naye ate eno maaso ga Allah ofunamu empeera ogazya ku minzaani yo webale nnyo kyovala nga omanyi omu yagamba nti maana damu tumiyaumi nadimi nti sejjusangako mu lunaku olwejjusa olunene miyaumin ghalabati shams enjuba lwevuddeyo neyaka nakasat ajali walamu yazid amali nti omanyi oyo yagamba nti nze sejjusangako olunaku ng'enjuba lweyinza okugamba olunaku ne lukyanga bwe lukedde olwaleero nga nakasat ajali nga obuwangazi bwange bukendedde nga walamu yazid amali nga ku mirimu gyange songeddeeko kwegamba alumwa nnyo olunaku okumuyitako nga talina kyayongeddeko ku mirimu emirungi nga bwe tulwana nnyo akawunti zaffe okuba nti tuzongerako emirimu kugamba tuzongerako sente oli nagamba nti alhamdulillah buli lunaku akawunti yange kugendako miliyoni namba ogutali musanvu oli nagamba ku akawunti yange kugendako emitwalo 5 buli lunaku ogutali musanvu oli nagamba kugendako ebiri nazo sente oli nagamba nti ku mobile money yange making sure nti buli lunaku wakiri nteekako 10,000 naye mu maaso ga Allah ku akawunti yo yongeddeko ki abasinga shekhe tukoma kuswala kubanga zo tumanyi zatulaalikibwa tulina okuzisaala oyo naaba alwanye eswala 5 nga ye talina mulimu mulala gwagenda kukola okuleka okusaala ng'era malayika zo zimanyi nti fulani oba Ashraf wa Muhammad oyo ye swala 5 gye mirimu emirungi gyakola gyokka tewali mulala naye omusajja agambye nti nze sejjusangako olunaku ne luziba wallahi nga songeddeeko kinnuma nnyo kubanga songedde ku minzaani kyovala nabbi kyatugambye nti la tahkiranna min almarufi shay'a togezangako n'onyooma omulimu omulungi n'ogubeeranga mutono gutya gukole n'agamba nti ekyo bwenaaba omaze okukitegeera walau antalqa biwajihi talq ne bw'onaabanga osazeewo okusinkana muganda wo ne face ngakugamba nga ne smile ku mukyenyi kyokugamba nga face erabika bulungi webale nnyo tukiraba ng'ekitono newankubadde okusinkana muganda wo n'ekyenyi ekirungi ng'olabika bulungi olina kulabako n'asmiling ekyokka kyokka ofuna empeera kati n'olwekyo ngezako okubalaga nti buli woolengera wonna wonna omulimu ng'ogenda gufunamu empeera togunyooma ne bwegubeera mutono gutya mu maaso ga Allah munene oba nfuna bulungi kati kidde eri kyembagambye nti abavubuka balina kye bafiirwa empeera abamu baali bakimanyi nti munnayo waliwo empeera wano zenfuna okujja kuyabadde amanye enjoyment ye ofuna enjoyment ate n'ofuna empeera musanyu li ate Allah mwakuweera empeera naye ate abavubuka abasinga bafuna misango buli lunaku bongerako misango mirala nga bwe tugenda okulaba point eddako ensonga ey'omukaaga insha Allahu taala ab'ebitiibwa ensonga eyo eriko ebintu bingi nnyo nnyini ddala naye wafi sahihain ani nabii sallallahu alayhi wasallama mu hadithi endala nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti kullu ma'rufi sadaqa
kullu ma'ruf sadaqa buli kirungi kyonna kyonna okoze swadaka Allah akuwempera z'okubanga ng'omuntu akoze eki asaddaase kati n'olwekyo kyembadde mbagamba ntogeza kunyooma muki mulimu gwonna ngenda kusembyayo Imam Ahmad rahimahullah alina ebigambo byayogera ku hadithi ya Abi Dharr gye twatandise nayo naye yagamba nti wa mubada'atuka imra'ataka swadaka nti buli lwogenda eri mukyalawo ofuna empeera yajongerako ebigambo ebyenjawulo nagezaako okuba nti agigaziya tusobole okubanga tugitegeera Imam Ahmad naye nagamba nti qultu ya Rasulallah ta'ati shahwatana wa nu'ajjir mazima ne tutwala obwagazi bwaffe n'essanyu lyaffe ne tulitwala eri ate Allah nabanga atusasulamu empeera walaba exchange wakola kugamba alabanga gogenze ate nonyumirwa ate Allah nakuwa empeera nagamba nti araita law ja'alahu fi haram akana yu'tham bobanga ogenze mu haram Allah takubonereza takuwandikako musango ng'akoze eki akuwandikako kati yava kumekereza ebigambo Imam Ahmad nagamba nti qultu naam qala nagamba nti afatahsibuna bisharri wala tahtasibuna bilkhairi abafe mukonsidalinga bibi byokka ebirungi tebimukonsidalinga lwaki mukonsidalinga ebibi byokka nti eri mu haramu sijja kugendayo oba bwenzi gye nfunira emisango lwaki ebirungi nabyo temubikonsidalinga bakonsidalinga nti singa abeera bw'abala nti omulimu guno gwenkoze butuufu kino kisobeza naye buli omulungi olwedde akimanyi nti kyenkoze kirungi kyova takifaako kati agamba lwaki mukonsidalinga nnyo ebibi ebirungi nemubibuusa amaaso naye mubiteeke into consideration naye ebigambo byengenda okusembyayo ku nsonga eyo ku nsonga yaffe ey'okutaano nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti fadlu shab al-abid nti obulungi fadlu shab al-abid alladhi ta'budu fi sabah nti obulungi bw'omuvubuka awangadde ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala mu buvubuka bwe kugamba n'owangala ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuvubuka ala sheikhu eri omukadde alladhi ta'budu ba'dama kabrat sinnuhu kugamba Nabi sallallahu alayhi agerageranya nagamba nti obulungi bw'omuvubuka awangadde ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala ku mukadde atandise okusinza Allah nga indama kabrat ngamaze indama kabrat sinnuhu ngakuliridde waliwo abagamba nti nza abamu ibadde zisinga kati nga hijja sheikh oli nagamba nze nja kukola hijja nga nina emyaka 5 actually batono nnyo bavubuka agamba because balina sente naye batono nnyo mu bba bagamba nti kange nenkole hijja webale nnyo kati waliwo abantu abafaanayo batunala bagamba nti nze bwe naaba nkaddiye nga natera okufa nja kutandika okulongoosa n'atamanya nti okola programu zo tomanyi ddi ogenda kusinkana Allah ati wamu wano ne mubafumbo wagambira nti nze nja kufumbirwa eyo myaka gyange nga 3 eyo nti ate lwaki nti wano nkyalaba bangi yensonga lwaki yemu ku nsonga nze gye mmanyiko mu bantu abamu abagamba nti abavubuka nedda bonaga amuvubuka sigenda muwa muwala wange ngalaba toli serious si butaba serious naye ngaalaba gamba oyo akyalaba bangi sikakasa nti anaatebenkera wali kati Nabi salama kyatugamba nti obulungi bw'omuvubuka awangadde obuwangazi bwonna obw'ekivubuka ng'atendereza Allah nga businga obw'omukadde kugamba okugerageranya obulungi bw'omuvubuka awangadde ng'asinza Allah mu buvubuka bwe noono omukadde asazeewo kuba nti asinza Allah indama kabrat sinnuhu ng'alinze kumala kukaddiwa alokatandika okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yagamba kafadlul mursalina ala sa'iri nnas omuvubuka oyo aba asinga nga bw'olaba abatume ba Allah subhanahu wa ta'ala ababaka obulungi bw'ababaka ku bantu abasigadde sheekh ekigambo ekitono nnyo ekyo omuvubuka awangadde ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala asinga omukadde alowoozezza oba asazeewo okuba nti asinza Allah ng'akuze amusinga okumusinga kwe kulinga nga bw'olaba fadlul mursalina ala sa'iri nnas singa nga bw'olaba abatume ba Allah ababaka ba Allah ku bantu abasigadde fe aba bulijjo kitegeeza olwo omuvubuka abeera wala nnyo naye ate mu kusinza Allah nga bwe tutegedde nti mu kuwasa tufunamu empeera abavubuka tannakuwasa musobole okuba nti neze empeera mukola ki muzifuna insha Allah ta'ala ensonga eno zasijja kubanga njigaziye tugezaako kubeera nga tukola ki tugitegeera insha Allah sekawo wenyinga tunagenda kusonga fenda katugendeko mukumulamu katugendeko mubulamu bw'abakama baffe inshallah ate tukomewo tulabe ko abo batuwagidde
abatuwagidde ne bakkiriza ba supporting program zaffe inshallah biidhnillah inshallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي نبي sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي نبي mbakuliseyo nnyo mulango bakama baffe. Njagala era okwongera okwebaza abo bonna bavuddeyo okuwagira program zaffe eza GTV. Naye era nga bwolaba ennamba ezo eziri ku screen yo, tusaba muveeyo mubeere nga muwagira program zaffe eza GTV. Akagambo akali okukagamba tusupporting eddaawa, naye program zaffe zonna eziri ku GTV ziyigiriza. Nkakasa ze program osobola okutuula n'abantu bo bonna nga tosoose gamba gundi mbw ate sooka oveewo. Kitegeeza ki tusupporting program zaffe zonna eza GTV, naddala program zaffe eza ddaawa, naye era neziri temuzisuulirira. Gwe wenna asobola otuyamba n'obaako akantu koyina ku simu yo n'oba ng'oyagala obeere ng'otuwagira, kwe kubeera ng'onyigamu ebigambo bino wammanga mu simu yo. Ojja kunyiga star 185 onyige star 9#. Ojja kubaako woolaga bajja kukusaba merchant ID. Ojja kunyiga 11 93 993. Ow'oluzungu onyigamu 11 93 993. Awo nno ojja tuuka wooteramu ne pini yo. Sente ezo oba obuyambi bw'onooba otuweereza kujja kuba bukulaga Bilali Television. Awo nno ojja kubeera osupportinze eddaawa yaffe ne TV yaffe ey'obusiraamu eya GTV. Tusaba wenna ayina zempeera zo zewandibadde weeyoolera nate era z'olisanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya abavubuka n'obusiraamu. Olunaku lwaliro tuba tusoma ku bufumbo nga tuli wamu ne Sheikh Ashraf Seguja. Sheikh, tukomye ku gundi yaffe ku mpagi yaffe ey'okutaano oba ku point yaffe ey'okutaano egamba omuntu okubeera nti afunamu oba okusaddaaka ebanga sadaka. Tusaba tweyongereko inshallah. Ndoza tugitegedde bulungi ensonga ey'okutaano. Ensonga yaffe ey'omukaaga, lwaki tulina okuwasa wala lwaki tulina okufumbirwa. I'fafu al-muslim min al-wuqu'i fi al-akhlaq al-fasida al-muharrama, kituyambako okuba nti twewala okugwa mu mpisa embi oba mu bikolwa ebibi ate ebyatukola ki ebyatuziyizibwa. Buli lwoba ng'owasiza ate kikuyambako obutagwa mu ki mu haramu. Kiyamba omusiraamu obutagwa mu nsobi Allah ze yatugaana okukola ki okuba nti tuzigwamu. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo yatugamba mu suratul Isra aya ya 32 nagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wano Allah yatugamba nti wala taqrabu zina, temusemberera. Yakuta kusemberera tyagamba temugwa wabula temusemberera. Kitegeeza nti waliwo ensonga ezikuleetera kiri obwenzi buli oba obutambuze buli tosobola kutuuka ng'obugwamu bugwi, waliwo gy'oyitira.
eno kuba masimu kola appointments kwe kubaita okusemberera byonna byonna bye tukola nga tugenda kugwa mu kikolwa ekya haram Allah agambye nti wala taqrabu tumukola ki musembera nagamba nti innahu kana fahishatan wa sa'a sabila nti ekikolwa ekyo kuva dda kibi nnyo ate era kubo bi nolwekyo kyova olabanga Imam Shafi'i rahimahullah yatugamba mu bigambo by'ekitiibwa kubanga kati abavubuka sheikh era yo point ngenda kugiteekako nnyo essira ngenda kujogerako ebigambo bingi nnyo abantu basobole okubeera nga bagitegeera kuba abavubuka ye bw'alaba nga alina wasobola okuba nti agenda alina wasobola okuba nti yeetaasiza talabawo bwetaavu lwaki aba akola ki afuna omukyala eka abamu beeraliikirira embeera ezimu ez'obuvunaanyizibwa n'agamba nti ate kakati nfuna ate ansumbuwe ndiyadde mu kino n'olwensonga eyo kyova olabanga Imaamu Shafi'i rahimahullah yagamba nti inna zina dainun in aqradtahu kana alwafa min ahli baitika fa'alami nti obwenzi buno dainun banja in aqradtahu singa oba obuguddemu kana alwafa min ahli baitika fa'alami nti kyolina okumanya nti ebbanja eryo lyoba owoze abagenda okulisasula bagenda kubeera mu bantu bo. Imaamu Shafi'i rahimahullah yagamba ku nsonga gyatuliko ensonga ey'omukaaga n'agamba nti inna zina dainun in aqradtuhu kana alwafa min ahli baitika fa'alami abavubuka abasinga obungi bagufudde nti muzannyo sheikh abavubuka bazannyidde ku baana b'abandi naye njagala bamanye nti okikoze naye dainun Imaamu Shafi'i agamba nti inna zina dainun buli lwokola obutambuze oba obwenzi bwonna manya nti bbanja owoze jjukira ate buli awola olina okusasula nkujjira bani abagenda okusasula nagamba nti in aqradtuhu kana alwafa fi ahli baitika fa'alami kasitoba nga ogudde mu bwenzi ozannyidde ku baana b'abandi manya nti abagenda okusasula ebbanja bagenda kuba bantu ba mu nnyumbayo ayinza okuba maama wo ayinza okuba mwannyoko ayinza okuba muwalawo manya nti buli muntu yenna oba ne bw'oliba otuusiza okuwasa mukyalawo ebbanja eryo terifa lisigalawo mukyala ogw'oliba wasizza nga bwe wazannyira ku bakyala b'abanno naawe manya nti n'owo bagenda kukola ki kumuzannyirako kye Imaamu Shafi'i kyagambye kyova olaba mu bantu abatukulembera abakkiriza njagala kukulaga nti lino ebbanja lisasulwa sheikh mu batukulembera waliwo omusajja yalina mutabani we ne muwala we naye batuuka ekiseera ng'abaana batuuse emyaka egyo egikula myaka 18 awo 19 bakuze omuwala n'omulenzi kati omusajja kyava leeta suggestion n'agamba naye mukyala wange twetaagawo omukozi manyi b'Abawarabu tebaagala nnyo okukakalukana na mirimu kivola nga bannyinaffe bagenda ebweru Saudi Yemen wa Oman ne bakuba ekyeyo kati omusajja oyo yalina muwala we ne mutabani we n'agamba naye twalifunyeyo omukozi asobola okutuyambako emirimu kuba abaana kati babeera bize saagala bakole ki bamenyeko ennyo ngezaako okulaga nti ebbanja lisasulwa naye lumu omukyala n'agamba naye abaana bange ngamba kuumye bulungi abaana bange balongoofu bwe naleetamu omuntu muno omulala bayinza fitina ekikemo kigenda kujja mu baana bange bwe naleeta omulenzi omwana wange omuwala ajja kufuna obuzibu bwe naleeta omuwala omulenzi ajja kukola ki ajja kufuna obuzibu naye ne bakomekereza ne bagaa tetulina kyakukola Mungu ajja kubakuuma ne baleeta omukozi nga mukyala ne bamuleeta naye bamutuuse ewaka ne bawangala ebbanga eriwerako nga bajja bakola ki bakola emirimu bulungi nnyo kati kyatuuka ekiseera nga balina Abawarabu basuubulanga nga balina okugenda eshaami balina okusuubula balina okugendako mu katale walako distance ate tebalina nnyonyi nga kati nti osobola okugenda mu ssaawa 2 n'okomawo bali basulangayo ng'omanya nti agenda kumala ennaku 3 mu kkubo n'okudda nnaku meka 3 tebalina kyakukola kuba ebintu babyetaaga bizinesi zirina okutambula kyeyakola taata we waka kyava agamba omukozi ogenda ne mutabani wange wa mu katale nejjukira bagenda kumala ennaku 6 kumpi wiiki namba basula ne bakola ki wiiki namba bagenda mu katale ngezaako okulaga nti ebbanja lisasulwa omwana omuwala asigadde waka omulenzi agenze n'omukozi wa mu katale naye baali tebanakusimbula omusajja nannyinimu kyava ayita mutabani we n'amugamba mwana wange gye nkusindika ndaba nkusindika mu kikemo naye tetulina kyakukola tya Allah kyekigambo kyeyamugamba tya Allah ate manya nti kyonaakola ne gundi bagenda kimukola sisitawo n'agamba mpuliriza bulungi taata ne bagenda batuuka mu katale ne bakola buli kimu kyonna kyonna omundi ogwasooka nga bamanyi nti buli omu aba atya munne ntandise ntya shaitani n'engeri gyeteekawo emitego kuba yatwewayira
negamba tegenda etwetolodde egenda tusuula mu bikemo tusobole okuba nga tuyinge naye omuliro naye omuwala omukozi kati omuvubuka agenda okulaba nga basula bombi oli asula wali ono teyebisse kugamba okufaayo okwenjawulo okwo ng'alaba mwana wa mukama we teyebisse najja namubikka bikibwe bityo nga omanyi batandikiriza ekyo kyekiri Allah kyeyagambye nti wala taqrabu zina yasindika omuvubuka omukyala omukozi agenze n'omwana we waka omulenzi bagenze mu katale bali mu katale kati batuuse bagenda kumala naku mukaaga mu kkubo okuddeeka kati shaitani etandika okuba nti ebalabankanya mu process omwo omuvubuka naaba ng'atendewalira nga bw'omanyi nti bw'obeera n'omukyala nga muli babiri shaitani ebeera yakusatu nga bwe tujja okulaba nti shaitani egezaawo neteekawo amakubo ag'enjawulo ne basendasenda mpaka ebakozeseza ki ensobi omuvubuka yatendewalirwa naku mukaaga ze bamalayo kati omuvubuka mu kuba nti atendewaliddwa ekyamuyamba nti yali agenda kuba nti bakola byonna byonna bye baakola naye tebagenda mu nsonga za bufumbo naye banga buli kimu bakikola ne babanga benywegera bakola buli kimu kyonna naye nga tebakoze eki tebagenze mu nsonga za bufumbo kaakati eno enkujjayo n'enkuzza ewaka ewali omuwala mwannyinawo omulenzi yagenze n'omukozi omuwala aba ali waka bamutumyeko ku dduuka atambudde mu kutambula okwo atuuka mu kkubo abavubuka ne bamugwira muvubuka omu najja amaanyi wa kiwago n'amugwira n'agezaako okumuba nti akola ki gamba nabanga oli byennyini bye yakoze nono yennyini bye bamukoze kati omwana akomawo akagamba taata angudde musanze omuvubuka ampisiza bubi nnyo anywegedde ankwatiridde nzenna namalamu ekitiibwa ng'omukyala taata najjukira nti yatumye mutabaniwe n'omukozi era yagamba audhu billahi mina shaitani rajim n'amanya nti kati kaweddemu ng'enjogera y'olwaleero era bamala okukomawo eka n'ayita mutabani we n'amugamba jangu n'amugamba mwana wange nakugamba ki ng'osimbula wano ogenda n'agamba waŋŋamba nti Allah kiki wakoze mu kkubo omwo n'agamba taata natendewaliddwa n'agamba nti natendewaliddwa naye saasobodde kuba nti ngwa muki najjukidde ekigambo kiwaŋŋambye n'entya Allah naye nga nabadde ntandise omukaddima nabadde nkoze eki butandise n'amugamba nti ekintu kyennyini kyewakoze mwanyoko akunyumiza ekyamutuuseeko kyewakoze kyennyini ne mwanyoko kyekyamutuuseeko ngezaako okukulaga nti azina dainun obwenzi bbanja in aqradtuhu bw'obugwamu n'obukola kyonna ky'oba okoze ku bufumbo kana luwafa fi ahli baitika fa'alami manya nti n'abantu b'omu nnyumba bagenda kukola ki bagenda kukisasulira omukyalo omu kyengenda okusembayo ku nsonga eyo yali atambula mu taxi infact omusajja guno gwennyini ogwaffe gwennyini gwe tuliko aba atambula nga omanyi nti bw'obeera mu taxi zino ezaffe eza Uganda Mungu atusaasire otuula wano nga waliwo omukyala n'otuula wano nga waliwo omusajja oluusi n'okuba nga bakyala bw'otuddemu bakati bameka babiri kati omusajja n'aba nga yakemebwa n'alaba omukyala nga alhamdulillah alabika bulungi n'amugambayo obugambo bwamugambye munnaye ng'olabika bulungi biki kyava awandika essimu ye n'awandika n'akagamba I love you omusajja mu taxi awandikira omukazi amusanyusizza n'awandika akagamba I love you n'ateekako n'enamba y'essimu n'akamulekera ng'afuluma n'akamuwa ye n'afuluma taxi ebisigadde bajja kutandikira awo kati ekyasinga okumwewuunyisa atuuka ewaka mukyala we amugamba agenda okutuuka ewaka mu kisenge ku kameeza k'omuddi mu kisenge agenda okulaba nga waliwo akapapula kuliko n'enamba y'essimu kuliko ekigamba I love you byenyini bye yawandiise mu taxi era omukyala era okuba nti yali mukyala muttaki n'agamba mwami nno nkuloopera nasanze omusajja mu taxi n'ampandiikira akagamba I love you nampa n'enamba y'essimu omusajja yakwata ku mutwe n'amanya nti kyeyakoze ne mukyala we bakoze eki naye ne bakikoze wallahi mbakakasa nti kyokola abaana b'abanno muganye okuwasa abavubuka naye wallahi kyokola ozanyidde ku baana b'abandi manya nti eryo bbanja lisigalawo lirina okusasulwa ndoze ensonga eyo gye mbadde ngezaako okuba nti nkola ki nnyonnyola Dr. Mustafa As-Sabai mu kitabo kye hakadha allamtani al-hayat yatugamba tugezaako kulaba obubi obuli mu kuba nti kuba twagambye nti ensonga ey'omukaaga i'faafu al-muslim min al-wuqu'i fi al-akhlaq al-fasida al-muharrama nti lwaki tuwasa olw'okuba nti tetwagala kugwa mu nsobi ey'okuba nti tukola obwenzi oba obutambuze yensonga lwaki tuwasa naye Dr. Mustafa mu kitabo kye nga bwe mbagambye agamba nti kullu insan kataba alayhi al-maut la mahala nti buli muntu yenna
yawandiikibwako okufa ekyo tekiriko okudiscussingibwako buli muntu alina buli okigenda muntu alina okufa naye n'agamba nti wa ashraf anwau lmaut okufa okusinga ekitiibwa okufa okusinga obulungi almautu fi sabilillah walhaq kwe kuba nti ofiiridde mu kkubo lya Allah n'okufiira ku mazima mbagambye nti okufa tteeka buli omu agenda kufa tekiriko kudiscussing tekiriko kuteesa kati agamba naye mu kufa okwo wa ashraf anwau lmaut n'okufa okusinga ekitiibwa almautu fi sabilillah walhaq kwe kuba nti ofiira ku mazima n'okufiira mu kkubo lya Allah n'agamba nti wa ahqaru anwau lmaut n'okufa okusinga okuba nti kubi okufa okusinga okukola ki okuba nti kubi yagamba nti almautu fi shahawati lbatuni walfarj kwe kuba nti ofiiridde mu kufa naye nga ensonga ekuviiriddeko okuba nti ofa kuba nti obadde olwanirira lubuto lwo n'okuba nti ofiiridde mu bikolo by'obwenzi ensonga esinga okuba nkola gye anti agambye okufa tekuliko kudisikasinga n'agamba nti ekika ky'okufa ekisinga obulungi kwe kufiira ku mazima n'okufiira mu kkubo lya Allah n'agamba nti wa ahqaru anwau lmaut n'okufa ekika ky'okufa ekisinga okuba nti kibi almautu fi shahawati lbatuni walfarji kwe kuba nti ofiiridde mu bwagazi bw'olubuto n'obwagazi bw'obwereere bwo oba nfuna bulungi obwagazi bw'olubuto sheekh abasinga bali babbiddwako abasinga abagenda okubba teri abba kujjako ng'ayagala lubuto kulukusa agenze nabba ssente era gye bigenda okukomekkereza ssente zabbya ajja kufuna byagula ateeke mu lubuto ofuna bulungi kubeera bulungi ssente ezo kyonna kyonna kyokola basinga tukumpanya n'okumpanya mu ngeri ey'enjawulo olw'okuba nti gweyagala kuba nti okukusa ki lubuto lwo kati kasita Allah akugerera n'ofiira mu mbeera eyo ogenza okubba ne bakukubirayo n'ofa naye ng'obwagazi obadde bwakujjuza n'oyitiraawo wennyini kwe kufa okusinga obubi naga nti okufa okusinga obubi okw'omulundi ogwokubiri kwe kufa nga ofiiridde mu bwagazi bwa bitundu by'ebyensa ogenza oyagadde okusigula muka musajja akusanzeeyo akukubye emiggo akuttiddeyo abo bangi tubalabye sheekh mu kifo ky'okuba nti awasawuwe ye ayagala asanga ekiwedde kuba amanyi nti omukyalo omufumbo tagenda kuteekamu yadde 10 olwedde ali wa musajja buli kimu bamuwa talina kyagenda kussaamu abajoozi abo gye bali naye Allah kana akuvamu ne bakutta kwe kufa okusinga okuba nti kubi tuli ku nsonga nti buli lwowasa kikuyambako okuba nti oba mu bikolwa ebikyamu nabbi sallallahu alaihi wasallama kyovalanga mu hadithi yagamba nti aktharu mimma yudkhilu nnaasu nnaara ebintu ebigenda okusinga okuyingiza abantu omuliro yagamba bintu bibiri allisaani walfarji olulimi n'ebitundu byaffe ebyensa n'obwerere bwaffe ebintu ebyo bibiri bigenda kwokesa nnyo abantu omuliro kubanga luno olulimi abasinga tulukozeseza bubi ndooza emisomo gyaffe gyakulembera twalwogerako mu details ne twogera olulimi olwo lusobola okuba nti lusaanyaawo obufumbo nga bwe tujja okulaba mu maaso olulimi olwo lulina kuba nga tulwegendereza kati bw'oba tolukozeseza bulungi abantu abasinga Allah agenda kubayingiza omuliro lwa nnimi zaabwe n'ebitundu byabwe ebyensa ensonga bbiri ezo Allah agenda kwokya abantu bangi naye nga teri nsonga lwaki abookya ezo ensonga bbiri era olaba nga n'ensonga ekwatagana n'omusomo gwaffe ekwatagana ku nsonga yaffe ey'omukaaga mweri ebitundu byaffe ebyekyama ebyo byetaaga okuba nga bikuumibwa abavubuka muwase musobole okuba nga mukola ki muwonna butagwa mu kategori eyo batangibwa webale nnyo okuba nti batangirwa obutagwa mu kategori eyo kyova olaba nga omuvubuka omu yajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga Abi Umama watunyumiza n'agamba nti inna fatan shaban ata Nabi sallallahu alaihi wasallama faqala omusajja omuvubuka yajja ewa Nabi sallallahu alaihi wasallama Abi Umama yatunyumiza n'agamba nti ya Rasulallah a'adhin li bizina ulira omuvubuka oyo atalina nsonyi yajja ewa Nabi n'amugamba ya Rasulallah nzikiriza ngende mu maaso n'obwenzi nzikiriza mpa kwegamba nzikiriza ngende ntandika okwenda asaba lukusa ngende ntandika okwenda yali awansonga ki nkugira kati kuba yamanyi nti obwenza azza kimanyi nti tebukkirizibwa naye yagamba nti ya Rasulallah nzikiriza ngende nkole ki ngende manye nti kyengenda okukola nabbi akinzikiriza okikola nfunye olukusa okuva ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
naye fa aqbala alqawmu alayhi fazajarahu basahaba bali betoloddawe ne beewuunya ne bagamba musajja nga nvubuka ono nga talina nsonyi ng'asabye kinene nnyo ne bagamba subhanallah ne beewuunya nnyo naye fakala sallallahu alayhi wasallama nabi kye yagamba nti idnuhu fadana minhu qariban nabi yagamba mumusembeze asembere wano kumbi ensonga gyayogeddeko nkulu kuba yajogera aliko distance naga nti omuvubuka mumusembeza ajje ensonga yetugyogereko nabi sallallahu alayhi wasallama fajalasa fakala kyava mugamba omusajja oluvannyuma lw'okuba omuvubuka nga amutuuzizza namugamba nti oyagala nkukkiriza ogende okole ki ntandika okwenda asaba nabbi nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava mbuuza namugamba nti atuhibbuhu li ummika oyagala kwenda naye kyekyo ekikolo ekyobwenzi ekyo osanyuka nnyo nga bakikoze ku maamawo tamuvubuka nagamba nyinza okutta omuntu okkiriza bakituuse ku maamawo nagamba ya rasulallah nzijayo nagombuto akikola muttirawo nfuna bulungi nabbi kyava mugamba nabbi sallallahu kyava mugamba nti wala nnasu yuhibbunahu li ummahatihim n'abantu nno tebagala kukikola ku bamaama baabwe nga bw'otayagala bakikole maamawo ne bano gyoyagala okugenda onkukkiriza oyende nabo tebagala kuba nti okola ki okituusa ku bamaama baabwe omusajja nabisala kyabaddamu namugamba nti atuhibbuhu li ukhtika ekyo kyoyagala okukola ekyokuba nti oyagala obwenzi atuhibbuhu li ukhtika oyagala bakikole ku mwanyoko sisitawo oyagala bakimutuuseeko nagamba ya rasulallah awo nyinza okutemako omuntu obulago mutta ntabuka wonna ntabuka lwaki bakituusa ku sisita wange nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava mugamba nti bwobanga toyagala bakituuse ku sisitawo nagamba nti qala wala nnasu yuhibbunahu li akhawatihim n'olwekyo n'abantu tebagala kituusibwe ku basisita baabwe eyo gyoyagala okutabaalira nabo tebagala bakole ki kibatuukeko nabbi sallallahu yagenda mu maaso nasigala nga namugamba nti afatuhibbuhu li ammatika okyagala bakikole ku sengaawo tuli mu kika ki kiri mu kika kyo yasuse namugamba nti ku maama we bakikumutuusaako owulira otya nagamba nti nzita omuntu nadda ku sisitawo mwanyoko bakimutuusaako nagamba nti kati ate sengaawo nagamba subhanallah kasi ekikwataganya ne famire yange tayagala babere nga babituusayo sagala bazanyire ku gundi kusenga wangu ba ku famire yange salama kyava mugamba nti wala nnasu yuhibbunahu li ammatihim n'abantu nno gyoyagala okutagalira tebagala kuba nti okola ki ozanyira ku basenga baabwe nabbi namugamba ekyokubiri ekyokuna namugamba nti afatuhibbunahu li khalatika oyagala bakikole ku maama wo muto azalibwa ne maama wo oyagala ne bakimutuuseeko nagamba nabbi salama nakugambye ebintu ebikolagana ne famire yange sagala akola ki nzitirawo omuntu nagamba nti wala nnasu yuhibbunahu li khalatihim nga bw'otayagala bazanyire ku bantu aba family members bo n'abala tebagala bakole ki bazanyire ku family zaabwe wallahi omusajja omuvubuka yagamba nti mutuufu ya rasulallah mbuulidde kyonna kyogenda okukola manya nti wali badde musanyufu nga bakikoze baganda bakikoze banyoko maama wo singa kubanga abo bonna nabbi byaleetanga examples tubalina bamaama tubalina ba anti tubalina basenga banyinaffe tubalina naye wali badde osanyuka nga omuvubuka ajja n'azanyira ku sisitawo oba omusajja nga talina nsonyi najja n'azanyira ku maama wo nga wooli nga tagenda mumutwala kumuzanyirako buzanyizi kati abaffe oba kikusanyusa okuba nti omuvubuka ze natikka nafunisa mwanyoko olubuto naba nga tamututte naye ng'amulesaawo kuswala ku kyalo nagamba nti kati nno gyoyagala okuba nti ozungira nabo balina bannyinaabwe balina bamaama baabwe gyogenda okuzungira gyogenda okuba tukagamba nabbi yakyeta mu situation eri life nga tusobola okuba ntukola ki tukitegeera bulungi nga kirabika bulungi naye omusajja omuvubuka kyava agamba ya rasulallah ombuulidde nsonyiwa bye mbadde nzize nenenyeza era sigenda kuba nti nkikola nabbi salama kyava amusabira edduwa namugamba nti allahumma ghfir dhanbahu ayi allah kusaba omuvubuka ono kubanga omulala yali badde akikoleyo mu nkukutu nga talina gwe yebuuzizaako naye nabbi yagamba nti allahumma ghfir dhanbahu ayi allah kusaba omuvubuka ono obeere nga omusonyi w'amazambi ge gonna owulya bulungi nagamba nti watahir qalbahu ate obeere nga otukuza omutima gwe onfuna bulungi nagamba nti wahassin farjahu ate nkusaba obeere nga okuuma ebitundu by'omuvubuka bino ebyensa akuuma obwere bwe mukuumire ebitundu byebyo
naye nagamba nti falam yakun ba'dahu dhalika alfata yaltafitu ila shay'in. Edduwa nabbi ze yasabira omuvubuka oyo, nabbi yatuuka kufa, omuvubuka naye yatuuka okuba nti awangala ebbanga ddene nga wallahi tasiiza ku muntu yenna, takoze ensobi yenna, ng'ali mu layini entuufu. Nga nva ku nsonga eyo tulina okumanya nti kyotayagala bakole famire yo tokikola famire y'abalala. Abavubuka tubeere serious. Nga ku sister wo bw'olwana n'okwata omuggo n'ogamba nja kutema omuntu azanyira ku sister wange n'ow'omulala naye agamba nja kutema. Tuwe abaana ab'obuwala ekitiibwa. Tukibawadde tutya? Bw'oba owulira ng'oli interested mu muntu, genda mu mateeka nga bwe tujja okulaba, okole khitba, oyogereze nga bwe tujja ogiraba. Bwe muba musiimaganye mugende mu bakadde, balete b'amashekhe babawoowe, mubeere mu mbeera nga muli mu mateeka ag'obusiraamu. Oba nfuna bulungi. Ensonga eno ngenda kugirwako nnyo kubanga eremeseza abavubuka okuba nti bakola ki? Bawasa. Kuba yamanyi nti ku Mande nja kuba ne Fatuma, ku Lwokubiri mbeere ne Hadija, ku Lwokusatu mbeere ne Sumayya, ku Lwokuna mbeere ne Hawa, ku Lwokusano mbeere ne Nahiya. Ate nno nze njogedde ala al aqalli. Waliwo olinga ye kusinziira nga nze ku kyemmanyi, waliwo olinga ye azanya basatu. Oli amugamba nti abawa n'obudde n'abagamba nti gojja kujja ku 4 ez'okumakya, gojja kujja ku 7 ng'amanyi nti najja kuba akoze eki? Ate nga tebeemanyi, tebesisinkana. Ate okumanya nti ebintu ebyo ebibi ebyo kasita oba ng'obigendeddemu, Allah akuleka n'ebintu byo kyovola nga biyitamu, bibeera successful n'olowooza nti Allah akwerabidde. Allah tayirabira. Buli kyonna ky'okola Allah akuleka, shaitani nekwanguyiriza buli kimu kyonna ng'olaba bitambula bulungi. Weekend olina abakuwoleza, olina abakugololera, naye nga wallahi oli ku baana b'abandi obazanyirako, naye naawe manya nti ogenda kubazaala, bagenda kubazanyirako, ebbanja lisigalawo terivunda. Nfuna bulungi. Mu aya Allah subhanahu wa ta'ala suratul An'am aya 151 atukubiriza nagamba nti wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza nagamba nti mugezangako ne musemberera ebikolwa by'obwenzi, ma dhahara minha wa ma batan, ebyoyolefu n'ebyekwese. Ebyoyolefu bye biriwa tubyogeddeko, okuba nti gwe buli gwolaba toyagala kuba nti okola ki? Omubuusa amaaso, gw'osaba ennamba z'essimu, era ogenda okulanga oli bw'okebera essimu ye ng'ajjuza mannya g'abakyala bokka. Mikwano gye tugakozesa bubi nga yajjuzaamu bangi, ate wabeera mufumbo subhanallah ng'ateddeko amannya ag'enjawulo. Oli nateekawo naga nti oyibula bikuta, oli nateekako amannya ag'enjawulo okuba nti abuzaabuza omukyala. Amasimu gano sheekh gagenda tuyingiza omuliro, era insha Allah ngenda kutegekayo omusomo nga gwa masimu gokka. Essimu eno egenda Allah ne bw'asalawo n'agamba nti abaana Adamu kambaleko emirimu gyonna, sigenda kuba nti njibabala, naye kambabala amasimu gaabwe. Awo okawoka sheekh abantu bayingira omuliro Kamala nga bayitirivu. Kamala era babeera bangi, tebabeera batono. Abantu abakozesa amasimu tugakozesezza bubi nnyo. Buli omu amanye essimu ye. Abatalina masimu makulu Mungu babawonyeza. Kyengamba nti Allah n'asalawo n'agamba nti kambale okusinziira ku masimu gokka. Abantu 99% bagwera mu muliro kubanga amasimu tugakozesa bubi. Olwaleero abantu balabirako ebintu subhanallah ebibi. Tujja kutuukayo insha Allah. Naye kyenjagadde okubalaga nti ensonga eno y'omukaga njagala njirweko nnyo abantu bagitegeera, abavubuka balemesezza. Ebajje ku mulamwa okuba nti babeera mu layini entuufu ne bawooza ne bagamba nti bwe mba nina omuntu gwemba nga mala naye ekyetaago, lwaki ate mba nkola ki? Lwaki mba nfuna omuntu owa halaali? Seka kugamba tewali nsonga ndala eyinza kubanga ereetera abantu okubeera mu mbeera eyo. Eriwa abavubuka njagala kubuulira ensonga tuzze tuzoogera ensonga ya mukaaga ebaleme ensonga lwaki tulina okuwasa, lwaki tulina okufumbirwa na bulungi kyobuli mu kukola ki, naye n'ensonga nkulu nnyo. Omuvubuka ye bw'alaba nga subhanallah alina abakyala abafuna buli lunaku, tabasasulira, tasasula rent, takola ki, tasasula transport, abakyala bamubeteekamu ne ssente najja, kati agamba lwaki mba mpasa? Naye manya kino ekigambo njagala kikubeerenga mu mutwe buli lwogendanga okukola ekintu. Atuhibbunahu li ummika, atuhibbunahu li ukhtika. Ekyo kyoyagala okukola okyagala bakikole ku maama wo, walikyagaliza mwannyoko, walikyagaliza sengaawo, walikyagaliza anti wo ba maama wo muto.
ebyo bigambo bina buli lwogenda ng'okikola manya nti nga bw'otayagala bakikole ku bantu bo n'abalala tebaagala bakikole ku bantu baabwe oba munfuna bulungi kyova olanga otunagenda mu Quran surati Nur aya eyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu Quran aya eyokusatu n'agamba nti azani la yankihu illa zaniya au mushrika nti omuntu omwenzi tayinza kuwasa okujjako ng'awasa mwenzi munne oba omuntu agatta ku Allah n'ekintu ekirala toyinza kubanga gwe oli mwenzi Allah oli 10 years experience mu bintu ebyo Allah akuweka nnyabo akatalina yadde experience n'akamungu simulyaza amaanyi bw'obanga oli mwenzi Allah simulyaza amaanyi agenda kuwa mwenzi munno mutunke Mungu simulyaza amaanyi agambe mutwale entalo zammwe kuba kati toyinza kubanga wazirwanako Mungu akuwate omuntu nga ye subhanahu wa ta'ala nagako ku ntalo Mungu ataba tali mwenkanya kyagambe nti azani la yankihu illa zaniya au mushrika nti omwenzi omusajja tayinza kuwasa mukyala okujjako nga wasa mwenzi munne era bw'obanga obadde ogatta ku Allah n'ekintu ekirala Mungu naawe agenda kuwa omuntu akola kyekimu Mungu simulyaza amaanyi naga nti wazaniya la yankihuha illa zanin au mushrik ate n'omukyala kiri opposite vice versa n'omukyala kasitoba ng'oli mwenzi ng'oli mutambuze manya nti era naawe agenda okufuna mu mwenzi era mutambuze oba nfuna bulungi nolwekyo abadde ab'ebitiibwa ensonga nkulu nnyo tumekinge sure tukola ki tugiteekako nnyo essira seeka ebintu bino mu butuufu nsaba Allah atusaasire kubanga obudde bwe bututimawa naye saba Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'omukaaga kwe tujja okubeera nga tutandikira nja nsaba abadde balikireko wasuya ey'olwaleero tejja kukawukana nnyo mu bigambo bye njogedde naye njagala kino mukitwale nga kikulu kyonna ky'oba ogenda okukola manya nti inna zina dainun nti buli obwenzi kasita obukola bbanja ate ebbanja lirina okusasulwa in aqradtuhu kasita oba nga obuguddemu kana alwafa fi ahli baitika fa'alami abantu b'omu nnyumba yo bagenda okusasula tubeere beegendereza bw'obanga olina obusobozi beera nga okola ki nga bwe twabunnyonnyola osobole okuba nti owona okugwa mu haramu oyo n'okufuna emisango inshallah tujja kubeera nga twongerezaako kubanga ensonga njagala ngisomese bulungi nnyo abantu bagitegeere bwe banamanya obubi obukirimu tebajja kuddamu kukikola inshallah mwe bali kuwuliriza n'okulaba okubeera nga beekuumidde ku GTV inshallah na oyo abadde Sheikh Ashraf Ssegujja naye olunaku lwayira abadde tubadde mu programu yaffe obufumbo twekubiriza nga ffe abavubuka n'obusiraamu ffe abavubuka ffe tutandika obufumbo Sheikh obufumbo tebutandikira mu bukadde naye era kinyuma nnyo ebintu n'obitandika ng'okyali fresh so singa omaze okutuuka nabbi yakoolanga abavubuka so mbebaza abalabi mwenna aba GTV naye akagambo kange akaayiro kagamba katya programu eno gy'obadde olaba ekunyumidde era oginyumiddwa lwa nsonga ebadde ku mpewo wano nno wenjagala era okusaba okubeera nga mujja mutuyambe mu programu zaffe okuzisapootinga gwe wenna ayina gitwale nga saddaaka yo gy'okola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala enamba gy'olaba ku screen yo olina essimu ya Airtel olina line ya Airtel ya MTN nyigamu ebigambo ebyo nga bw'obiraba olina konna kwolina akasobola okubeera nga kawanirira programu eno okusigala nga egenda mu maaso programu zaffe zino zisobola okubeerako era tusobola okusigalawo bwe tubanga Allah atukwatidde nga oluvannyuma lwa Allah abayisirizaamu okubeera nga mutukwatirako okuba programu zino zisigala zirwaninga kola ekintu kimu nga bwolaba nti *185 *9# bajja kukuleetera akagamba merchant ID straight wogenda onyigemu 11 that is 11 onyigemu 93 that is 93 onyigemu 99 that is 99 osembeyo 3 awo nno ojja kubeera ogenda ku step ekutwala oteekemu kasente kenkana kikoyagala okubeera nga otuyambako then osembeyo ne piniyo nga olabye nti Bilal Television lyerinnya lyereese awo nno zijja kuba oba obuyambi obujja kubeera butuuse mu kifo ekituufu
n'abo balina cash nizo ganza sesiga gyensindise alina cash office za GTV alina check office za GTV era ojja kubeera nga era otuukawo okubeera nga otuyambako mu mbeeremu oba endala biidhnillah. Sijja kubeera nga nsukawo programu Nvubuka n'Obusiraamu tusinkane olunaku olw'enkya biidhnillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya wajiha dini wal karami wa halifal ilmi wal hikami. Nabi